kati olunaku lwa gundi lwa audition nzoomu kubakeera nentuukawo nga n'akasente ke balanze kuba bagamba ojja n'emitwalo 2 eja konze egyo ngenda kujja nazeyo olwatuuka namugamba ki mukama wange oba ogenda kunsaba ki natuukira ku director bossa ze muyita director wange kuba musajja w'amaanyi sisuubira kuba yo wali owaayo nga tonaba nakola ki nga tonaba nakubaako kyokola kyonna gwe olutuuka sasula 2 bakuteeke ku lupapula oyimirire walinze nagamba oba nfiirwa oba sifiirwa bw'oba oyingira industry eno kye basooka okubuulirako nti ebikemo bingi nga byonna bikemo era ng'obirabako noga kino nga kyakula bulungi n'otunulira kino nga ate kino kati ogenda otunula nga byonna biri awo byakula bulungi noga ntunula eno ndye kino ndye kiri n'olaba ng'obwongo bukoze eki bukususseeko kati abakulu kye batandikirako kugamba nti kaakati mukulu wano wozze ogenda kulaba kino ne kino ne kino ne kino okitegedde manya ekikuleese buli muntu ekimuleese akimanyi bw'oba ozze kwagala bakazi baagala otambule okole ki baagala otambule ogende bw'oba ozze kuzannya firimu jangu ng'ozze kukola ki ne bakubuulira obubi obuli mu kintu ekyo nti bwonna ayagala omukazi yenna togenda muwangalirako kuba wano tosobola kuwangalira ku mukazi ojja kuba wakalaba oyo enkya omulala ajje nga mulungi asinga oli sendi oyo bw'atandika okusesa kati ate yenanyini focus kyokka ate ne piyandi kirutaaya ng'agikutteko bw'ati si mwangu kati bwodda ku bossa serunkuma ng'akutte ku bosi oyo naye si mwangu ebintu bya bossa ndabanga biri awo byempolempola maama welinda simanyi oba bossa anaavaayo n'ekintu kyonna ekiki byampola oyo Simon tukole tutya aba akubba magezi oyo gwolaba mubbi oyo aba akubba anti era yazanyanga eribbi mu Zubair omwana wabo bwe yazanya kati awo aba akubba magezi sajja bossa oyo ina neyegonza n'ogamba kiki kino musajja ayagala kubambika musaasire aba akubba magezi kati ate bw'oveeyo ojje ku rama sikyamusaasira bw'ojja ku rama n'osanga zaamunyu muzeeyo yatambulako kwoota ati akwataganyeeko n'amagezi amavubuka Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Okay, buterevu yonna gy'osinzidde okubanga otulaba ku Wonders Just nkwaniriza nnyo nga wiiki eno yonna bwe twagiwaayo okubeera ne bakwano baffe aba Zubair family nga baselebratinga 12 years mu bizibu ebingi bye babaddemu okufiirwa abamu ku bazannyi baabwe naye tekibajje ku mulamwa kale nga bwe twasalawo okubanga tubaleetera abazannyi abapya n'abakadde naawe ali eyo otegeere Zubair family entuufu yeeriwa. So olunaku lwaliro nina omwami gwe nkuleetedde muzannyi mukukutivu oyinza okuba omumanyi ate wayinza okubaawo atamumanyi. Ngenda kusaba akaseera kano yeyanjule ate ali eyo omutegeere then tulabe ekiddako. Amannya nze Ziwa Christopher era mu movies era basinga kwesa linnya lyange lya Chris azanyanga ani? Chris nzanye mu movies nyingi waliwo ekiraamo basingira okumanyira Chris mu kiraamo bamumanyiramu nnyo ng'era bampita Chris wa Brison bawa Brison awo erinnya we lyatambulira ennyo kati ne bavaawo ne batandika nga buli movie gyenzanye era bateeka bakozesa Chris. Kale tulabe eyo tuline Chris wa Brison gwe tuli naye olunaku olwaleero scenes ezimu oyinza okugenda ku makula ku makula era nzanyanga Chris mu movie emu gye bayita plot era bampita Chris erinnya lize litambula butambuzi mu bufunze. Chris yaani Chris Ziwa Chris ndi musajja nzaalwa ya mu Kampala muno
nze banzaalira awo Naggulu awo oli wakuno ku ddwaliro Naggulu nkulidde nnyo mu Bukoto kumpi n'ewa Bidandisa lyawo nenkulira mu Ntinda n'Ekyanja era abantu bafe ab'Ekyanja mbawubirako nnyo n'abantu bafe ab'Eggayaza gye mpangalira essaawa zino wakati gye nateeka amaka gange ng'omuntu ne neetongola okuva mu bazadde. Ndi musajja yazaalibwa omwami Ssennyonjo Kezekiya manyi ateeka okuba andaba ssaawa yonna ajja kuba ndaba wadde abeera bize ku mirimu gye naye ng'ali busiika eyo gye yasenga okuva Ekyanja wadde maama ye yaŋŋendako naye era bajjajja ku sayidi ya maama Naggulu awo nabo mbatumirako nnyo. Kati omuntu wakubuuza ekyalo kyo kiruddawa obagamba Kampala? Kampala wano we nazaalibwa era banziika Luwero naye ye Luwero Luwero yo tugendayo. Lwaki okweka obulandira bwo? Luwero anti omanyi bw'ogenda n'okulira e Kampala eno olaba nga okugenda mu kyalo eri Wakaluba kanoogawo waayi akantwalengayo obutwazi ensonga eziri ez'ennaku eno mbeereyo mu ssanyu kati ensonga z'ennaku ze tutwale Luwero. Mu kusoma kwo bino ebintu waliwo bikola ebyokuzannya ku ssomero? Ebintu by'okuzannya ekituufu yo talent kuba kuviira ddala ekalina abiri awo mu primary nga bamumanyi mu by'okuzannya. Nze ntandika okuzannya bino ebintu bya stage n'okuyimba obuyimbayimba nga ndi mu P3 nenzijjawo wonna paka kumalako primary nga ndi muyimbi owa traditional bino ngoma nganda biki n'okuzannya. Kitegeeza oli muzibu nnyo mu ngoma nganda? Sibimanyi nnyo ebyo ate naye eddoboozi ddyo weeriri eriyimba eddoboozi eriyimba ddyo ndirina n'okuzannya ku stage ebyo mbyekakasa. Kati bwenjoyininga secondary school era nasomerako ekalina abiri awo kalina abiri ku secondary school era ng'era ndi muzibu nnyo. In fact kyenzijukira twazannyako nasisinkanayo house nga yesemba buli mwaka nga yesemba banansonyiwa bamanyi bajja kukirabagaho omusajja atuswaza naye ekituufu nga yesemba buli mwaka naye omwaka gwe nayingirayo nali mwesi wano awo ne tukwata ku house eyo neeyitawo awo wennyini yawangula kuba twatwalamu ati ow'enjawulo era batwewuunya nnyo omwaka ogwo nawangula n'okuwangula bampayo ekirabo kyange bampayo kibaketi kyange awo ekyekirabo mu talent ate mu primary nafunayo ebbaafu ku National Theatre twa competinganga paka ku national level era ku National Theatre bampayo ekirabo era kyali kya bbaafu. Kati wenzija mu senior 1 nempangula ekirabo lwa house eyo kuba nti yali ewangudde ne bampayo ekirabo kya kibaketi. Yes. N'owulira essanyu? Waaye kati owange yesha ekyo kikuuma na butiribiri kibeerawo ng'oyagala okirabako kirabo kyange era abewaka toyagala akikwatako. Waliwo mwannyinaze nga ayagala nnyo kikwatako nga nkyokoza naye nga mugayo ekyo kireke ekyo kirabo kyange nga nkozesa ebisigadde byonna naye ng'ekyo sikikwatako kirabo kyange kibeeraawo kibanga kimuli. Era sister wange Flavia hi manyo ndaba Flavia tukutumiddeko nnyo mufumbo yali ansumbuwa nnyo oyo ansubye Flavia kati akuze nange mbalala okufunako ku bantu b'e Kampala ab'e Kampala abakyaliyo abalala bwe tunadde ebbali otujja teesa ziremu essuubi ojja butereevu. Kino ekyokuzannya kyali kimu ku birooto byo? Ekyokuzannya movies ekyamazima kyali kirooto kyange kuba ntandika okulaba abazanyi bamuyita Osman Matovu ne ba Farouk Mutebi ne Bossa Serunkuumo oyo ye director wange kati mbalaba mu movie ez'enjawulo ngamba abasajja bano ebintu bye babizannya bulungi naye before nalabangako bakayimbira nga balina ebintu bye bazannya ku stage ne binsanyusa ne ngamba ekitegeeza naffe Uganda tusobola okukola firimu bino byetubadde tugenda mu bibanda ne tulaba naffe tusobola obyezannyira. Kati bwe ndaba ba Matovu Osman ba Bossa Serunkuuma nga bakizannya ne ngamba era neegombanga nnyo Farouk Mutebi nga nange nsobola okuzannya ebintu ebyo byakola. Kati neefubanga nnyo okulanga nnoonya abantu abo bazannyira omukisa gwasooka kunsuula ku Osman Matovu ne ŋŋendayo ate mwana watu byannyanguira nnyo kuba ndooza bwe nazannyamu yalabanga kiri mu kitone
nangambirawo tugende ku set ngoma z'okuzannyamu yali audition nengenda ku audition bwe nakolamu kye nakola mu ddakiika ntono nnyo nangamba gwe togenda kudda wali dda mu baana abagenda okuzannya direct era n'abaana abaliwo bakyewunya baga ye wazza omusajja omumanyi konze nedda nange nsasudde nga mmwe era nenzija nenkola kye mukoze ekirungi nti waliwo n'omuvubuka eyampa akapapula kwa natuukamu leeti nampa ka script akatini ke bayinawo nenkayisaamu kati bwe nagenda ozannya nga kyenzannya nkimanyi ate nga nkyagala kwega I expressed it well wagamba gwe totawana kudda mu bali jangu eno era andooza firimu yange ate nga nkankana kyekintu kyoyagala tokankana mwanatu onyumira kugambye yampeerawo wakazannyo baali bakayita ekitawuluzi gye nasanga bashootinga infact ye firimu yange gye nasooka ozannya ekitawuluzi nenshutingirawo nga akantu kalungi nnyo abantu ne bakaagala ku TV ngenda okulaba ne famire yange egambye twakulabye gwo otega abantu ennyama y'embwa mu luwombo konze okay kati awo kikutteyo nziramu ozannya ne bampa Destiny era nayo yali ya mwami Osman kati awo nempumulamu nazannyamu sini zange nga ziizo awo nempumulamu nenga akansooke mmala okwetereza ate nsinziire buto awo kwe kusinzira ate nenzija mu bakulu kati ate abambangulidde eddala omukulu Bosa Serunkuuma abazadde nga tunagenda wa Bosa Serunkuuma abazadde ebiseera ebisinga bwawulira omwana we nti atandise ebyokuzannya firimu simanyi muyimbi bawulira ddala ekizibu bwabo bawulira batyanga bakulengedde nga ozannya firimu zino muzeeyi wange mwami Ssennyonjo Kezekiya ekyamazima nkwebaza weebale kunjagala weebale kuwongera kundaga kkubo kuba omwami oyo nzijukira ni mu primary yambuuzaako naye gwe siwulira nti oyimba oba okola ki gwe ku ssomero ki kye banaakujuukirirako by then yali takimanyi nti nnyimba ku ssomero yes kati ate maama nga ne maama takimanyi kati bw'akimbuuza ekyo gwe bali kujjuukirira ku kino mugamba ku ssomero eyo tulina bino ebya traditional dance mbeeramu nambuuza okola kino mugamba nkubanga lwanga nedda n'okuyimbayimba kati yeyanyongeramu yeyamotivating okwongera okukiteekamu amaanyi kati mukama nkwatirako essomero linjagala olwekyo nti nali ntandise okweta naye olunaku lumu oba kyali kiki ndooze engalo nazikuba nti tezibwatuka kati kumbe bali mukunda bawali tubuzayo ennaku 3 okgenda kuki mugundi mu competitions kati eyali amonitaringa alidde gundi headmaster w'essomero yennyini n'asooka abagamba basigadde bonna basirike nkube engalo kati olw'okuba obwongo bwali bwalookinze dda era nasigala nkuba mpolampola buno obutini obutabaluka nangamba ndooza mulaba gweddeeka saagala kulaba nakaaba amaziga nenkaba amaziga ne baŋŋamba ddeeka jjukira essomero lya kalina abiri nga lyagala nnyo abalina talenti kati nze yali empaniridde nnyo nga bantadde ne mu kisulo lwa talenti kati aŋŋambye eddeeka mba ndi awo muzeeyi andaba ntuuse waka n'abuuza owaye ate kikinti anti bangobye ku ssomero lwaki nakubye engalo nga mbukuba tebubwatuka omusajja yayomba muzeeyi wange yayomba gabyo byenkugamba kola ebintu ebijja okumanyisa abantu bakutegeere kati nabyokoze bagenze kugoba onaddamu ddi okukibeeramu ne muganga ngenda kukola nnyo era omwaka ogwaddako nafuba okulaba nti nkikola ki butereevu kaakati bwandaba nga nyingidde bino ebya firimu ekyamazima byamusanyusanga yo omuntu era y'omu ku bafaani ndooza ye faani wange namba emu buli kaseera abeera abanja owa ebiri byaggwa ate kati ebirala n'omugamba tulina akapya ketuleeta nti ombuuliranga njagala kutuula nkulabe mwana wange omanyi ku kyalo abantu bagamba mutabani w'oyo omuzannyi wa firimu mutabani w'oyo ye muzannyi wa firimu kwegana naye naawulira nga musanyufu waali so tebakitwalamu buzibu bwonna era basanyufu mu kyo oyingira otya abazubayiri bano abazubayiri bano nabo si bangu audition zaabwe ziba nkakali ekituufu kyo bazibu
kati olunaku lumu mba ku TV nga ntudde ndaba akalango ako nga Zubair family balanga baagala abazannyi abapya nengamba akakatinza ate yali azannye wa Matovu Osman ate nga nabo nabalabanga nga batera okujja bakwano be lwaki sibeegattako kyenva ngende wa mukama wange Matovu Osman ne mugana yomanyi nkomyewo mu bya firimu kuba nali mpumuddemu nga kenagambye mabega nti bwe namaliza Destiny nempumulira mu kaawo so kati bwenzirayo mugamba mukulu nkomyewo okuzanya naye mbadde mpulira njagala gendako mu Bazubairi bano nagamba atoyina buzibu genda konze webale nnyo kati olunaku lwa gundi lwa audition nzoomu kubakeera nentuukawo nga n'akasente ke balanze kuba bagamba ojja n'emitwalo 2 eja konze ejo ngenda kujja naze olwatuuka namugamba ki mukama wange oba ogenda kunsaba ki natuukira ku director bossa ze muyita director wange kuba omusajja w'amaanyi sisuubira kuba yo wali owaayo nga tonaba nakola ki nga tonaba nakubaako kyokola kyonna gwe olutuuka sasula 2 bakuteeke ku lupapula oyimirire walinze nagamba oba nfiirwa oba sifiirwa olwamutuukirako bwe nti kuba nali mumanyi naye nga ye tammanyi ne mwamizaamu nnyo oyo nembagamba abakama bange nze okujja kwange wano sizze kugamba nti nzize kunyumirwamu wabula njagala kufuuka omu ku mmwe sagaana kubeera nti ndyeno wabula njagala nfuukire eddala omu ku mmwe nambuuza kikyotegeeza nti mbalabidde ebbanga nzanyeeko ewagundi mumumanyi mbadde nsaba tutambulire ku level eyo kuba kati already mpulira nantunuulira bw'ati nangamba kale ddayo mubali teyangamba nti jangu ddayo teyangamba ddayo mubali nengamba anaaba mwangu ono omukulu nensirika ne bampa script nengisomamu bwe nti essaawa yange netuuka kuba twali bangi twali abantu nga 5 twali nga 5 nampa script batwalako abantu 100 batwalako 100 abasigadde bonna simanyi gye badda kati nga ntuuka ngenda nkola ebyange naye nalinamu okutya engeri gye yali ampadde eyo first impression eyo kiddayo mubali nga omusajja ananzikiriza ono oba namupapiddeko tagenda kungoba nga nkolamu akange mala okakola nga nzira ebbali teyangambirawo nti oyise yangamba kale dde ebbali nanzira ebbali ntunula bwe nti kati n'omuntu gwe nali nsinga okwegomba yali Mutebi Faruku nga bwe nagambye yaliwo ku olwo nenjagala okumwefasa bwe yasooka osituka yasooka kukuba byange bye nakozeeko nengamba nfudde musajja nkoze eki kino nensiriikirira yangamba oyo ayina bwazanye naye ebintu bye biri childish nengamba tufudde kati bangobye nensirika nayagala okusituka nzira ebbali mugambe mukama wange wadde biri childish nyambo nyingize naye Katonda nankwatako nanga nedda guma kati batugamba tugenda bakubira essimu konze webale naye nga era nsaba muli essaala mu mutima ngamba Katonda wange nyamba mbeera omu kwe bayita mu bitaano ebyo mbeera omu kwe bagenda okulondamu era kyamukisa mulungi oluvannyuma lw'ennaku 2 bankubira nangamba sebo tukwetaaga jangu wawulira otya nga bakubidde ulira bwabuuza agamba wayise kuba mwakaseera akafaananyi bamaze okugamba ozanye childish kyokka kati ogamba ebiri gyange byafudde kati bakuyisa ate awo olowooza neebaka ng'enkyalo eŋŋenda bagamba nteekwa okudda ye abasajja ke bampise kiwedde ku luno gwe mukisa guli gulabika gwagaana kati njagala mbalageko olwakeera ku makya nga neesuula mu ddene nakeera ku makya nnyo ku muganzi lwazza nga ntuula nninda abalala bonna bagenda okujja nga nze ndi awo nali sambala na makooti by then it was 2015 yanga ggwako nali sambala makooti nga ndi mukakkamu nnyo nensirikira bwe nti musajja olwajja nemubuuzaako ndaga empisa nnyingi kuba munaaye bayinza okungoberaawo era bayinza okugamba genda awo omukulu najja n'atweyanjulira bulungi omukulu director bossa Serunkuuma mwagala nnyo n'atweyanjulira n'atugaa kakati okuva n'olwaleero mwebaza Zubair ki
family nga muli bameka bayita bameka olwo nga tuli 10 neat n'agamba olowooza abalala bonna baliwa koffe tetumanyi yemmwe mwasobodde okuyita era okuva n'olwaleero yemmwe baani neŋŋamba kati kiwedde okuva olowooza nadde emabega siddangayo era buli lwembeera mbeekukutirizaako ŋŋamba awo wennyini sivaawo awo kuba bye bakola binnyumira ate naye njagala nembeera nga bo era nagambirawo omukulu Farouk Mutebi ne mugaa njagala kuba nga ggwe ate nkusinge nagamba okakasako nze yambuza okakasako nze nga njagala nkusinge effujjo eyo lyokola njagala ndisingemu naawe ng'owire effujjo olina mukama nansaasira abantu abo ne bambeera balungi era otandikira ku project ki oba mutandikira ku project kimu 10 project gye twatandikirako baali bagiyita omugole mu matigga so firimu eyo yayatiikirira nnyo kuba nagiwulira ne Nigeria baatuukako nga bajoogerera omugole yagudde eddalu biki nga ffe abagizannya tuli eno tugaa kyekyo kuba ffenna twakikozesa kwagala nga buli kye tukola tugamba akatuteekemu kyonna kye tulina era mukama n'atusaasira neevaamu neekola kyonna kye tukola awo nali DJ nga nzijayo obukodyo bw'aba DJ bwe bakolaakola ebyo ne bagira n'ateekamu music amuzannya bamugamba sirisa ate ye akyagenda mu maaso nakuteekamu aye nno mwana tu kankusese nali simanyi nakuba byuma nensyoka nkinyweza nenzira ku byuma nencangacyanga naye nga byakuyiiya naye mukama nansaasira nekikwata omugole mu matigga n'afuuka omugole mu matigga n'abeera successful okuva olwo tetuddanga mabega kyenjagala ku bantu abo bali friendly kwega ne bwobeera mupya ku ye era akulaga omukwano gutakweyawulako nnyo nti oba ye nti celebrity bamumanyi nnyo nedda era akutwalanga munagambo ze tutwalaganye ekintu webale kujoyininga kugamba akwagazisa tateekamu luli lukungu nti olw'okuba nze ndi munene bammanyi kanzire era batwanguyira ne batuwa kyonna kye balina era nkakasandoza kyekyaviirako ne firimu eyo okubanga eri successful kuba baatuwa kyonna naffe ne twejjayo kye tusobola okuva owasalawo okujoyininga Zubair family kiki ky'obenyumirizaamu nga ggwe ng'omuntu? One, emikwano kuba wagenda okujja ntolina mikwano emikwano nali njirina lwaki abantu boogera nnyo ekyo ekigambo ekiwemba nfunye emikwano waliwo omukwano gwange omu yaŋŋamba ayagala nnyo okugenda manyi abavubuka effujjo lyabwe n'agwira nanekana akawala n'agwira nanekali kati lumu akwata akawala akatwala mu lumu zaffe zino ez'okwetereeza akatutte ku landistar ku reception kwennyini omuwala eyaliwo ng'abadde amulaba ku TV yamugabugambi mukulu amwebale tuzanyira ebintu yammwe bitunyumira yawulira mbu ng'aweddemu aswadde n'akawala ke yali agenda nako nawulira nga afirinze small gye kali olw'ensonyi ezo era yaŋŋamba nkubulire nze siridda mu bintu bya logi kuba simanyi yinza okuba nga newengenza walala bammanyi ekyo kyangoba ku mbeera ezo ne mugamba olaba nze okukola effujjo simanyi biki simanyi ovume bantu simanyi biki ekyamazima movie industry eyigiriza empisa ekyokubiri movie industry tennaba kubaamu nnyo ssente naye nze neebaza Katonda nzifunyeemu ozifunye otya anti kati olina kuba mugezi tolina omanyi waliwo yagamba nti toli mwavu mutwe gwe gwe muki gwe mwavu olina okubeera wantu nga oyiiya kiki ekyetaagisa wano ekyetaagawo nze nkireete nfunemu kati ekintu ekyo kyantambulira nnyo mu mutwe ne mmanya nti kati wano tujja kwetaagisa okuba nga tulinawo abazubairi bano bapangisa nnyo stage nga bakola ki nga bagenda ku shows basasula ssente meka nti emitwalo 7 nze kyenasookerako kukola stage nembeera ne stage yange buli we tugenda 7 yange bagisayininga stage neegenda buli we tugenda nze nakozesa stage eyange nemanya kati ezo ssente nja zifunanga kuba mu Zubairi tulinamu emizanyo gya stage tulinamu movies tulina aba music biki kati nemanya nti newembanga ffe tetuli busy omuntu omulala apangisa stage eyo ezo ssente nenzifuna saakoma ku stage bingi bye nakola business zange kuba nina amaduuka g'amasimu 2 mu tawuni awo era abaana gye bali bakola essaawa zino
yenano byenyumiriza mu firimu omukulu oyo yampanika kyekituufu nti sisobola agenda ku seeti ya mutunga tebagenda kukola ki kunsasula sente era akuyita nakugamba mukulu awo bagenda kuwala nki bagenda kuwa sente bwezi tyo bazanyire siini ezo nogamba neweebaza kati nogenda nokakwataako bw'okagattirizaako n'oteeka ne ku bizinensi zogenda okulaba nga ki nga bitambudde ate ekirala ekiri mu movie industry ndowooza bakiyita kwegomba muntu obanga teweegomba ndowooza tosobola entertainment industry kaŋŋambe entertainment industry bw'oba teweegomba tosobola kumalako ekyo kankyogereko bwenti nga teweegomba birungi kwa tosobola kwegomba kibi ekintu ekirungi n'okira noga kino sisobola kyetuusaako kati nze ekimu ku bimpaliriza okukola ennyo noza kwegomba nendaba ekintu wewantu nga lwaki nze ekyo sisobola kubeera nakyo bwe mba nga ndi wakubeera nakyo nina kukola ki tinetagisa sente nenoonya sente ekyo nenkiteekawo era munnaye nze wendi sipangisa nazimba amaka gange gali gayaze eyo nga bwe nagambye nti neneetongola gali gayaze eyo abantu bange ab'ekijja bijjo mbaagala nnyo omukyala naye mwali tubeera naye mukyala wange nkwagala nnyo tulina n'abaana baffe babiri omuyita mukyala wange mukyala wange bosa na Sharon Nabbosa n'abaana baffe babiri ekirungi nti naye anjagaliza bambi anjagaliza mu Zubair family muno mulimu ebyana ebimyufu byotunuzaako amaaso n'ogaana naye kino singa ki mukama yandikimpadde ebikemo ebyo obyewala otya kyensooka okugamba ku nsonga eyo bw'oba oyingira industry eno kyebasooka okukubuulirako nti ebikemo bingi kubeera naawe mu kaseera kojjiddemu olina byojja nabyo ebijja bitambulira ebbali awo nga byonna bikemera ng'obirabako noga kino nga kyakula bulungi n'otunulira kino noga ate kino kati ogenda otunula nga byonna biri awo byakula bulungi noga ntunula eno ndye kino ndye kiri n'olaba ng'obwongo bukoze eki bukususseeko kati abakulu kyebatandikirako okugamba nti kakati mukulu wano wozze ogenda kulaba kino ne kino ne kino ne kino naye beera mugezi nnyo okutegeera ekikuleese okitegedde manya ekikuleese buli muntu ekimuleese akimanyi bw'oba ozze kwagala bakazi baagala otambule okole ki baagala otambule ogende bw'oba ozze kuzannya firimu jangu ng'ozze kukola ki ne bakubuulira obubi obuli mu kintu ekyo nti bwonna ayagala omukazi yenna togenda muwangalirako kuba wano tosobola kuwangalira ku mukazi ojjako akalabo oyo enkya omulala ajje nga mulungi asinga oli kati ona abaagala bonna n'obamalako ekyo n'okitegeera ne bakugamba nti kati singa tunaamaliriza kale ng'omaze okwagala omuwala oyo fe tukwetaaga ku seeti mwakyankalanye ejjo ne muyomba ate mulina siini ya laavu gye mugenda ozizannya n'oyo nga mukyalina ennugu yammwe munaakola ekyaffe nti kati mwesonyiwe ebya laavu n'abawala ne babagamba mmwe bawala mmwe bano abasajja tebalina gye babatwala ate lwaki akwagalako bwagazi mu kibiina empulunguse tezibulamu naye era bw'ogenda okwetegereza olugendo olubatwala lwerwo okitegedde empulunguse tezibulamu sikunenya agenda okulaba director amukulembera akutta omuwala oli bazannya siini nga yalaavu kati ye ngatandika ganedda nze mbadde nina okubeera mu kifuba ky'oyo omuwala ebbuba we litandikira olugira ng'obusungu bubakola ki nga bubatwala ng'obusungu bumutwala bangi beegoba lw'ebyo n'omubuuza ki ekyakutwala ate ye tayogera mazima nga abantu abo naye ng'ekituufu kiri nti yalowooza oba yalaba nga kati akawala kati infact kiri nnyo mu bakazi kuba abasajja tetera kibamu naye abawala omuwala n'alaba ng'oli bamwagadde kati basooka kwagalayo ate ne badda ku oli kati n'anyiiga abakyala embeera zaabwe ozimanyi ye kati aba alaba ono ayagadde nze atayagale n'oli kyebabagambira ddala nti ebyokweyagala nti tubyagala nga bamanyi nti kyekyo kyekibireeta okakana nga bo balwanye bwe bamala olwana buli eyalwanye nga mweyagadde mutambule mugende twabagamba nti tetwagalawo ki tetwagala byakwagalana mwenna mugende kwakati ate gwe onaasigala wera ensiga ejja kumera ekwata omulala mwenna mugendera bangi bagenda olw'embeera eyo ekikumi kyenkugambye kiri tuyinza okuba twasigalawo nga 65
ng'abasinga bagenda lwa bintu ntuwe bityo birimu okweyagala birimu bwe bityo ne tubakubira jambo era mmanyi bagenda Dubai kati ffe abaasigalayo ne tuguma ne kati tutambula ebibiina ebisinga ekisinga okubatwala bibeera bya kalogo kalenzi muno mu Zubair family tebiriimu oli najja kusiini amaaso ne gaziba bale tetunnabirabamu mu Zubair family nga bamuwasiini agenda okuwira director amugamba kweta kamba leeta kino tetunnakukiraba lwaki nti ebyokuzannyako bingi era tubagambirawo nti bw'oba tofiitinze wano bamugumu ogenda kufuna ekirala kuba yo nga Zubair family ina variety era bangi babaddemu nga yajja kugamba nsobola okuzannya n'alemwa naye ng'okuyimba akusobola n'ayimba ate ekirungi balina omuntu eyali abatembeeta omukyalo neyakafa Evelyn Lagu yali bambi abakwatako nnyo ng'abayimbi nabo olaba sayidi yaabwe etambula amuwumuza emirembe bambi kati ye ng'olaba naye layini ye etambula abayimbi kyekyo era nga bwe tutuuka ku zishows abayimbi basooka ne bakola ekyabwe kati naye n'abamugumu nti era kale bandabyeko ku stage so kati buli omu yabeeranko ne kyakola era ne kati buli muntu alina kyakola kizibu okusanga oli ng'aga nti nze nnyiiza olw'okubanga ekifo kyange oli akirimu ono gwe kennyini bakuwa ne bagamba zannyamu nono azanyemu n'oli azanyemu gwe kennyini n'ogamba gundi ansinze niwejjayo kati onaamuloga otya ng'akusinze manyi focus etegese kuba Faizo naye tatudde akasajja ako tekatudde sendi oyo bw'atandika okusesa kati ate ye nannyini focus kyokka ate ne P&D Chulutaya ng'agikutteko bw'ati si mwangu kati bwodda ku bossa Serunkuma ng'akutte ku boss oyo naye si mwangu ebintu bya bossa ndabanga ebiri awo byempolempola maama gwerinda simanyi oba bossa anaavaayo n'ekintu kyonna ekiki byampola oyo Simon tukole tutya aba akubba magezi oyo gwolaba mubbi oyo aba akubba nti era yazanyanga eribbi mu Zubair omwana wabo bwe lyazanya kati awo aba akubba magezi sajja bossa oyo ina neyegonza n'ogamba kiki kino omusajja ayagala kubambi kamusaasire aba akubba magezi kati ate bw'oveeyo ojje ku Rama sikyamusaasira bw'ojja ku Rama n'osanga zaamunyumuze eyo yatambulako kwota ati akwataganyeeko n'amagezi amavubuka gayaza ne Kampala kinyana mpindi gwe oba otya Kampala n'ozimba egayaza nedda kati ffe baziba wali toyinza gendako oba Luwero ate kati eruwero gye banziika eruwero gye banziika ate ngenda eruwero okulakulanyeko eruwero kati no nafunamu obuzibu muzeeyi wange anansonyiwa ate muzeeyi wamukolaki muzeeyi omanyi natuulawo ne ŋŋamba nzadde abaana kati nze nzimbye egayaza kati abaana mbagambe mbatwalako mu kyalo wa jjajjammwe ng'ate nzira Kampala ne ngamba nedda wano nina okuyiiya ng'omugezi nze nsula Wakiso ate abaana mbagamba mbatwalako mu kyalo wa jjajjammwe nga nnyingira Kampala nenjiya kati muzeeyi ntuuka ewaka mugale muzeeyi omanyi wano tewakyakusaana ali kyanja Kampala wonna wanyirira okukamala nemugamba nti tewakyakusaana nambuuza lwaki nti anti kati gwe engeri gy'okuze wetaaga kati ekifo nga olinga ku eka namba kuliko ebisolo kuliko ennimiro nangamba nooyogedde ensonga kumbe mubba magezi kati ambuuza olowooza nsaana wanemugaa kati tusobola kugulanga eka ng'emu n'ekitundu oba bbiri naye nga teziri mu Kampala muno kwa tolina woogijja tugende eruweero ye gwe nazze eruweero ye gwe nazze eruweero nti Busiika ali mu Luweero ne mugamba atufunye ettaka ebusiika n'asanyuka nnyo n'alaba nga kyemugambye kyekituufu naye ng'obwongo obwange bwali bugamba ki abaana mbatwala eddala nga bagenda mu kyalo so si kudda mu Kampala kusekerera nze so kati ekyo kyo anansonyiwa nakikola mu butagendedde naye era naye yafunamu kati abaana embaga tugenda wajjajja bamanyi gye bagenda bajja sangayo ebisolo basangeyo enkoko biki waliwo n'ennimiro okusinga luli we wagenda nga alina kutuukira mu zifulaati biki nagamba nze siri mu fulaati ate ye muzeeyi abeere mu fulaati
olwo baba bagenze kumulaba mu kyalo. Waliwo award gye baategese ey'abazannyi mu Zubair. Gwe kuba mu ttooki olowooza award ki gy'ogwamu n'ogamba eno nsobola okugikompiitingira? Nenno kati waliwo byentunulira n'enseka n'ensaasira ne bannange be tuli nabo. Wabuli award ndaba njigwamu. Mutereevu naye okujja leeti eyo sigisobola. Naye era natuukako leeti nzijukira naye saakiddamu. Naye zino ezisinga ennungi ze njagala nange. Ezo ziina bannannyinizo. Zino ennungi nange ezo ez'okujja leeti waliwo abajjo ziwangula. Kuba tulina nnyingi mulimu ez'aba abakoze abafuye okulaba nga Zubair family yeeyongerako, ababadde n'empisa ennungi kati ezo zirimu ezo, ababadde development ezo zirimu era nga bwenkugambye, abantu kugamba ebintu bingi. Kuba engeri gye ziri fan Zubair Family Fan Awards mulimu okugabira ab'ebweru n'okwegabira. Kugamba za ssanyu jangu osanyuke. So kati tujja kugabira bali naffe bajja tugabira. Kati nze bayinza okumpa ey'okweyisa obulungi. So tukusuubire olina okulinnyako ku podium nga bakuwa award. Siyinza butalinnyako kati mbanna nafiirwako mbwa. Mu bbanga lyemmaze mu Zubair nemba nga siinaako award. Kulaba tunaddamu okukubuuza nga kyewedde award gy'olina nga otulaganga londi. Era ekkooti yange eno nyinza okutambula nayo wano ne nteekawo award ne wana award ne ngikwata. Kale nkozi ng'olinayo obugambo obusembayo naye njagala onsiibulire abawagizi bo abakulaba ku Wonders. Abantu baffe abawagizi baffe bonna abazubairi family ku Wonders Just bannaaye mwebale kutuwagira. Ekyamazima emyaka 12 nga mutuwagira kintu kyamaanyi. Ebibiina bingi bitandise ne bigwa era ng'obinoonya tokyabiraba. Naye Zubair family okubaawo emyaka 12 ng'ekyali mu mawulire bane n'abantu b'amawulire ffe tubeebaza nnyo. Mwebale mutukuumiddeyo kubanga mutunoonya buli we tuli. Naye abawagizi baffe tubeebaza bambi okutuwagira n'okutubeererangawo ne tubakoowoola ne mujja ne tubakoowoola ne mujja. Bane temujjanga okwo naddala abawagizi ba Chris mbaagala nnyo. Olunaku lwaleero tugenda kubanga emboozi yaffe tugikomyawo. Tubadde ne mwana mulenzi Chris wani bawa Brison Beka Brison akaana kalalu naye embeera zaake za bulijjo kalalu era kalalu bannaye naye Chris akasobola obaani akazaala akaana ako bannaye. Kale ndowooza kukusiina eddako tujja kufuna Brison atubuulire eddalu eryo yalijjawa. Okasobola otya naye akakyala ako kantu kange nina engeri gye nkakuŋŋaanyaamu bwenti nenkawa omanyi bagamba okatunuliriza olabirawo tabbu ng'etuuse. Naye ku Chris waako kagonda. Ku Chris waako kagonda. Kale wetetambudde olunaku olwaleero enda kusaba Mungu abankuumire atanaba kusubscribinga please do subscribe okufuna emboozi endala bwe ziti nezingakaawo. Kale mubeere bulungi mweraba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.